bantu beerako ettogolwa nali nsoma Kibuli okusomesa okusembayo netwesinkana tuuse Kato okumusinkanayo omunge yalinayo wooteeri nga bwemba sibula nkola ate ye mwakolera ninamu edduuka electronics batunda kompyuta biki mwakolera Banyanza akolera Katwe kalituusi ate nafunafuna wooteeri otyo awo yatandikira twalira ku mmere agambako gomba nanjagala ng'agamba ki nti nkwagadde olabika bulungi ng'abalala bwandyagadde ogenda otyo n'omugamba nti okukasa nimba nkakasa era ndina naye ng'osoma naye nga nsoma naye nga omanyi just boyfriend girlfriend tweyagala kyavaamu nenfuna olubuto lwa Krista nali mwaka gwa gusembayo kusomesa Kibuli eri ku PTC namaliriza nina olubuto naye nga luto namaliriza bwe namaliriza omunjogere nti ndi bweti ne bweti nafuna olubuto luki oba tewalabuze kasita oleeta nanyiniwo najja ewaka era kyeyakola bwe namugamba nasitukiramu najja ewaka nannyiniwo teyatya yamumaliriza nasitukiramu najja ewaka nebamulaba musaba tugende tutandika obulamu ffenna bakadde ova Ekibuli bagamba mmanye biriwe muno mulimu omuntu kubbo nti omuntu oyo leeta nannyiniwo n'ojja n'ogenda n'omutima Nyanzi n'omubaleetera abazadde ne bakoonamu ne bagamba itiisokke mugenda tugenda netandika obulamu tyo tubeera ffenna ndabirira nemulabirira okuzaala omwana Felisita kakati kikyawo ekyabaawo ekituufu ate kubanga mwali mwenna mulinga abaali abato ki ekyabalemesa okugira ki okukwatagana era nga bwemanyi nti muba bato naye engeri gye tuba abato olubuto kati buli kasonga kagwawo bulabanga akanene so ebyatuukawo si binene kyali awo nnyo gwayo Nyanzi yaliko omulundi ng'ayinza okudda ekiro ennyo nemutuuka n'atuukawo enombagana bala nga temujja kumulaba Nyanzi yali ayimbira yali muyimbi bino ebyokuyimba raga biki oli atandika butandisi bakukaaba yaliko omuyimbi namala nakikola kati nga akomawo leeti ng'omugamba otya nga bw'onamenya omuntu gobeera naye ovaawo leeti saa zino mwenda n'akunyonyola tola nga tojja kigumiikiriza kita n'ebirala bisawo kugamba batukama kubanga oba baŋŋamba naye bannaye ddala ki ekyayawula abantu bano lwaki tebakwatagana omwana wuuyo singa kati omwana mumukuza babiri omwana n'afuuka ensonga nga mumulina mwembi nebagamba nkubuuze kiki ekyaliwo ekituufu ddala ebyo byaliwo ebitonotono naye ngera bwomanyi mwenna muba bato nga buli omu alaba nti asobola okufuna olulambula olulala olusinga taata omwawula kaakati ono omwana okumuzaala bagamba mbu wamusuulawo nga ki nga muto wamulekera bannayibba saamusuulawo omwana nabeera naye tweyaka naffe yalina emyaka ena nembeera naye emyaka 4 5 bwe yaweza ogwokutaano agenda kuweza 6 naye nga taata wamulabirira amusomesa amuwa buli kimu mulabirira nagamba amwagala abeere naye nsooka mukaliramu asagala aveeko nga mubeerawo olwo nga tubeerayo mwali mwasookera kubeerawo tubeera wano ewakawa omusi we wamu navaayo bwetumala okukala naye nezitya
soko nga mukyabeera n'ennyingi mwali mubeera mu bana. So wazaala omwana oyo kulya nga omusuula muto kiki samusuulanga muto kimuze mukijja buyinza otya omwana twayawukana nnyo emyaka ena era nesigala ku myaka ena nesigala naye paka ku myaka mukaaga taata watandise okubeera naye ng'alina emyaka mukaaga ate era nga tuyise mu mateeka kuba twamukayanira nnyo netugenda ku poliisi netugenda kuddawa naye bwe namala ngenda baŋŋambe wakati kasita bano asobola okubeera mumuwe temukalirira nnyo poliisi muddawa kesisiye kasita bano asobola mumuwe saasulawo omwana wamulekeranga bannayiba omwana ng'omubonyaabona naye omwana wamulekera bannayiba bannayiba kuva bamukwasaganya sobola kubeereka omwana bannayiba ate bamukwasaganyizina yali wenti naye omanyi nti banyina okukola wava kusomero ng'addako mujjayo ate bwana ngamba tosobola okubeera naye naye mwayita mateeka twayita mu mateeka kubanga kuba ekimala nga mwagala kimunaye naye nga mwagala nnyo 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 president kyatuuka n'omukaalira amazzi ng'ani akaaba taatawe era kumwongezako kugaana abaakaaba n'amazzi ng'ayagala kubeera abeekanya seedabe naye kati naye nolanga nsobola wali otidde nti ayinza okuba tamusobola ngeri gyali omuyimbi abeera bize mu birongo n'okuyimba yali wakuvuddemu bazeri ya bizinensi ze naye ng'ayagala beera n'omwana we abeere wali asoma omulaba buli kimu obuvunanyizibwa bukasaganye ayagala omwana we obuvunanyizibwa bukasaganye ng'ali naye bazadde bo bagamba bagamba muweeyo bagamba balaba tukaliridde nnyo tuza wano wano omwana mumuwolabe bana tumulabidde buli nga tumugjayo kakati omwana okuyimba felisita okuyimba kyali kitya yali oli muyimbi naawe felisita onatandika ty okuyimba felisita yatandika okuyimba taatawe waliwo yafuna accident bamukuba ababbi nga bamuggyako sirimu n'alwana n'agenda mu kyalo yagenda mu kyalo n'agenda naye kati yagenda naye obudde bwewaffe ekitujju baaliko nga bayimba taata we feeyaawo ne babeera nga amuyimbiramu awo asobola okuyimba nti tuyandikire akayimba nga bwoba obusobola akamuwandikira genolanga omwana asobola okuyimba yaviirayo bwe yava omukyalo natandisa okutereera baatumuwonga ekampala natandika okukikwasaganya gwe omwana wali omulaba maki okuyimbi ffe talina kyatasobola nga bukimu nali okimulabanga ndati nti azina yali kusooka faitina yabeera ddansi kuba yali azina nnyo yali azina nnyo nga tumutera freedom stage waba omututakawo freedom stage omulaya butudde dda stage ali mu kuzina bamuwadde ebirabo era yina ebirabo bye ng'azina ku stage freedom stage zamanya ajja kubeera ddansi kyokuyimba naye sikimulaba nnyo kaakati omwana n'afuuka ensonga n'atandika okufuuka mu kufuuka awo bw'ogambawo okyawo wawulira otya mbu wasaba omwana bamukuddize sasabako okumunziriza amawulire awo gamba ayagala omwana we sasiganyangako omwana nti akusizire bwe bamunziriza wabula nze namusabira busabiriza essaawa ngamba bw'abanga katonda kyaleese nga anaasobola katumusabire kigende mu maaso wawulira otya ng'olaba omwana wo wawaayo ku myaka emeka mukaaga ng'ate kati omulaba ku ttivi ng'ayimba ono wange era nze yali atandise okuyimba nemufunako koludde ng'avudde mu kyalo taata we nagamba waliwo akayimba kennina kakodinga okusimu obeera ng'ayimbemu bulungi bukyabikwata ebigambo ngamba ye kale nabeera nga kituuka bwe yaddayo kati nali waka nali wano waka nga waliwo relative wange ali dubai agamba nina omwana gwendabye ku facebook ngaafaanana ffe ozaawe josted amutaddeyo sooka okebereyo post ya josted olabe nenkikebera nimugaanye yeffe naye nga nali mpulira babeera bagenda mu studio ya josted okola rehearsal
nga olaba yeye nemukubira taata twabaddeyo naye malayika yamutaddeyo olaba yamutaddeyo nasanyuka nnyo mu mutima ngamba omwana bansobera ne waserebuzi b'esimiiti nga bagalabira ku mativi nesanyuka nnyo buli omu ngakubira amasimu agamba omwana wamulabye akaana kadde wano kati kakalirira serebu konza akamagamba omuzadde yenna bwanaawekisa so gwe kyakkolera kyankolera kuba buli muntu ayagaliza omwana we okuba obulungi n'okubeera kikyali n'okubeera nga talenti ye evuddeyo kakati omwana ono mwateekawo mwali mugenzi omwami mwamuwayirayo mateeka sibe kiri mwasala ebiyungu nti owaaye omwana wange omumpaamu mu holide omulabako omwana mulabako twasaba buli holide mufunamu amukuwa amupa omwagala yawunaera omugamba nti omwana mwagala wiiki eno amupa omugamba nti mwagala mwezi amupa ddi nga yafuuse sitawa nga tannafuuka ate kati era kati amunkola kuba kati amumpamu ennaku ntono nti baba bali bize balina bye bakola samufuna nnyo nga bwe nali mukuba amumpamu ennaku ntono amukuwamu ntono kuba babeera bize ate tulina okugenda ku studio ate tulina okukola tuti naye sifaayo kasamba mulabeko nga tumulaba so amukuwa ebibuuzo ebyo saagala kusomako kibisibula simulaba tamulaba amumpa so buli kimu kiri fine kakati baba omwana yasayininze contract ne management naye mwe wabadde munyiivu nnyo ku gundi kiri kitya ate nga nyiigira ani soka ombuulire soka ombuulire mu feesi tebakutegedde ng'olinga atategedde endaga gundi contract bwe wabadde munyiivu kiki kyekyakunyiizizza tewali muto kyanyizira saadde munyiivu babyogera sitegeera gye babijja naye nga saadde munyiivu nadde nasanyu ligereere bw'obadde okaaba mwana wange biki nga sibitegeera nabitegedde byonna era basooka binyuma nebitegeera tosobola kusayininga ndagaano nawe gyotamaze kutegeera oba gyotafunye oba nabitegeera wabitegeera bulungi twagala bibeere ngaebya fresh kid oba ebya fresh kid byajja wano bitabuka ate maama n'agamba saabitegeera simanyi yampaako mmeka simanyi biki wabitegedde nabitegedde bulungi n'okusoma nebisoma tolimusomesa birikirya engabana erikirya erikirya nnyo engabana teriko kabuuza so kyenfunye mu bigambo byo nti muli ntaki ogera tuwuliziganya kakati lwaki ddala temugira kubanga kati nze kinnuma ne bannanga abo abakulaba kubanga mugana okukwatagana oddeyo wakuufudde omusajja asula yezinze talina mukazi waka asula namuwala we mu nnyumba lwaki kati nze kambeere gundi kambeere connecta mu bulamu bwammwe tumalirize ekintu lwaki toddayo nolwanjira omwana mwenaakula tujja kwongera obiteeseganyamu kati byesooka bitulekere tulekere tujja kwongera oziteesaako era mukinakisoboka nakudda tujja kundabira nga ate mundunoonya tukoleko amawulire nga tuli waliwo chansi kubanga nze njagala nnyo mubeere nga mukola ki mukonekitinga mukwatagane omwana oyo abeere nga akola ki nga wooli mu picture wadde akulaba naye kirina waliwo ekifaananyi ekitavaayo bulungi oba okiraba kyentegeeza okimanyi tutomanya katugira twogereziganya zenna pisitoko weziri zigenda mu maaso kati zitulekere olire ekinaavaamu mukama katonda nsaba enteesagano zigwe bulungi zikwatagane feeyo abeere ng'akola ki nga mumubeeramu kati saawa zino pulaani y'okumuzaako feeyo eyimiridde anti katumale
efudde nano ey'okumuzaako ejja kujja luvannyuma. Anti enteesaganya ziyinza okuba zigenda mu maaso nga n'emirimu emitongole nabyo gikwajja. Ojja kuba kuddiŋŋanya then tuleke tulwogereko ebimuuza. So kati nabwe obeerawo otyangaga Nze ndi musomesa era kati ekizibu kye twafuna covid yatunugurizaamu tuba nga tetukyali oli mu private government private. eyo kika Twagenda ovaayo nga tetufunye ssente n'obusente bwetwatukozeewo tebwakutuwa. Embeera yo eri awo si nnungi nnyo kiri. oli mu primary secondary Ndi mu primary. oli mu primary. So embeera ya covid mu abasomesa tebayisiza Tebayisiza bulwadde n'akatono kuba tetukola. Twanoonya n'emirimu egirimu mulimu baatukozesezza nabo tebatuwa mirimu. Buli omu agamba abaana b'emirimu twabadde tukozesa baana. Ekirala obusente bwe twalina ne tubulya mu covid oyo yonna mu ekiseera kyonna tukozesa eyamaliziddwa. Tuba nga tutudde butuuzi. Omuntu ayamanyira okwekolera era tetumanyi ddiiro wano kugulawo. Si yeyaawo yeeyagaza. Nti oba tokola oba teweeyagala. waliwo omukyala yeeyo tuyita anti Mildred wamakulu Muyingirako feyinga omukyala oli akwagala tebale kunjagala nange mwagala kuba alina byayambye nnyo ku mwana wange nnyo ate oluusi tambayambira mu kamera oyo omukyala abayambira mu undercover. Kati nze mumanyi because nze njogerako naye mumanyi naye yaŋŋambye nkutumire. tebale nnyo nange mwagala nnyo era mwebaza nnyo byakoledde ffeeyo kuba bulijjo muwulira nti anti Mildred akoledde kino akoledde kino. Olina esimu? Sirina simu. Genda gikuwulugireko naye kubanga kati nze nkooye okulaba nga tokonekitinga naye ekitegeera naye nga yeebale nnyo yeebalire ddala mbiraba buli byonna byakola yeebale. ne bafaani ba polisi Abafaani bonna era mbeebaza beebale kwagala mwana wange yaani abadde abo abantu abangi betutamanyi beebale nnyo munjagalira era bagende mu maaso nemwagala. naye owulira otya okubeera obulamu bwa mama wa serebu bubeera okubeera kuba kati ffe batannafuuka balungi basereetu oba abaana b'abasereetu obulamu bubeera butya ng'omuzadde omwana wa afuuse ekyo kyabadde tamanyi obeera otya muli ku kyalo kuno bakimanyi ebbugumu baliwulira mu kyalo batono abakimanyi kuba awala obwajja ne bamulabako ne bawakalamu owakala nti si gw'omuzaala anti teokuwawekweka amawulire bawakanira ddala omuntu amugamba olinaze ne gye tukolera eyo kusomero bagamba omwana wano bawakana bagaa tekisoboka bagasiwo siwa mala bandoza amuzaala alina kugoba luddawa naye nga nze era mba mpulira bulungi lwakuba ebyadde byasibasibamu nga talina management bintu bino byakwewuunya era nange mba mpulira wamu nabo naye ngaera nkisabira busabisi Katonda byonna byatuuseeko. babadde bagamba nti omuziki gwe oguganya otambula lwa management sente era kyetusabirira tugamba tufune management naye nga ntuufu naye Mukama n'akireeta management nejja ne tukkiriziganya kati katusabe busabe mwana agende maaso. omwana we asomera Kampala naye olimanyira essomero gwe ndimanyi maama byamalayo ndimanyi era nalyoka nga bamuwa basale waliyo ekitegeeza ebintu bino badde tebakubanga tteka kuba waliwo yeŋŋamba nti omukazi bamubba enkokola abeera eyo mu kyalo yeesirikira naliyo era ne tusayininga bulungi empapula byo basabeyo n'atandika okusoma sebigenda mu maaso byonna obibaddemu naye waliwo just wemutakwataganira waliwo abakyaganya okugatta naye ngaebisigadde naye katusabe wajja gatta wanagatta tukiwe time nekiwobudde omanyi ebintu byetaaga kukabbira nze njagala mugatta ekintu kibeere nga kiri stede olina byoyagala okugamba abantu twensonyiwe kyembagamba beebale kwagala mwana wange
nebale kubeerawo buli mbeera yonna yonna buli zibona bonna tebamuwa kye bamuwa era bagende mu maaso tebakowa bebale mwagala tebagende mu maaso bamwagala. Felicita alinayo ku muganda we Alina wamuteekako emperekeze muganda alinayo tali nga nze ndinze y'omu alina muganda ali era taata y'omu so mwanze ekinfumbo kyemba njagala kulaba nga at least Felicita tumuzzaamu kubanga kintu ekyo kinnumiriza simanyi lwaki kinnuma nti Nyanzi waba akoze ekisoboka nabeera nga amuzzaamu ekintu nekibeera kyetwalayo kitwale kitasoboka ekintu ekinene kisoboka tumanya nekyo kijja kusoboka kyala kansaba ensonga zino muzimalirize naye nga tweyanziza nnyo webale kwekweka mawulire manyi si malungi nnyo amawulire kwesibamire kamera muntu wa kamera omuntu wakubeera kamera ate wezibeera ennyingi zintiisa kubanga sibitegeera kati wuli abantu bamanyi sigwe ne maama we era nange sagala kwerabisa nnyo ate ngende nga buli omu akumanye ntakusanga oli kugulaga bujuze manyi mawaffe tukoba ali bwati ne bwati wakusanga eyo okola obulimu waffe bwe tukola wakulaba oli munyonyi naga bujo mawaffe tutamusomesa so webale kwekweka mawulire nakubeera naye nga bannange abatulaba ono ye maama wa Felicita bujo temumumanyi y'ono yennyini era namusomesa embeera ogambye ekunigiriza kiki oyagala otuba tofuna bizinesi otandikawo kunaaba kabuka otandikawo noneotesawo nosomako tosina mwenge sina mwenge anoonya omulimu obulanoonya Edward Moses from Texas abuuza anoonya omusajja oba because nze wendi sinoonya 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 kati oli ku kisa mubeerawo mbeerawo kyamanya sinoonya okay nnyo Moses bakuzeemu omukyalo ono tanoonya ali compatible n'obulamu bwe naye ensonga ensonga eyabaawula ensonga bibeera byaffe tebeetaaga genda buli muntu abimanye bantu babagana basiba ku byabo naye kyenzuddemu nti mukwatagana tukwatagana bulungi nnyo era kyonna ekirabo kigenda mu bulamu bwa Felicita nkimanyako nga maama nange nayo banneebuuzaako bwe banneebuuzaako mbawabula bakwebuuzaako tweyanziza nnyo tweyanzige mwebale nnyo mwebale ddala maama ono bamuyita Nalubega Hasfa mukyala musiraamu Felicita oyo paati y'omunsiraamu endala batatawe syenyanzi kati maama bw'azaala obanga oli musiraamu kitegeeza paati y'emubeera ki so embeera bwetyo bwebadde tubadde wano ne maama wa Felicita kyali wange nnyo so tubeeramu nga tukwatagana anti Mildred nkutumiddeko nnyo anti Mildred akwagala era ngera muwa ennamba yo abeere nga akola ki mwogeramu talina ttabu webale nnyo webale akuyimbiramu ate bakuyimbiramu feyi onyimbiramu atuyimbiramu wano n'atusabisa n'atugira busho n'atuzimya amazina okay tweyanziza nnyo tweyanze naye ekirala omwana ono wali agala afuuke ki because omuzadde yenna abeerawo n'ekintu agamba bingi bye nali namufeera limanya ayagala okuba munnamawulire nga tumugomba nnyo ng'abeera alaba abasoma amawulire ku TV otuga obundi abeera munnamawulire atambala byonna asobola okubikola n'obusawo bwe bwagala naye kati ye nga ye ayagala baminisita
MP ye wa education yagamba ati era ye bw'omubuuza ayagala kubeera MP ate ayagala wa obuyinza minisita byonna ng'abikwasaganya nga bulamu bwayo lwakikola naye bw'ayagala akikole kuba amwegomba nnyo sofa olindeko minisita yagamba ati ayagala kubeera minisita wa education ayambe ku baana simanya abali mu kyalo abatalina bugundi ki abatasoma bulungi abatalina mwasiriza abayambeko era bye byaluubiri nga n'omuzika ate gwakuku ayagala abeere minisita naye nga ate nomuyimbi nga Bobi Wine nga bula Bobi Wine so bwati bwakyagala bw'ogamba otya nze sikirinaako buzibu kasita banga kyakola aba akyagala mwana obakyagala mwagala nnyo Bobi Wine amwegomba oba badira gumu beddira na gumu infacti kyekimwabaza Bobi omwana wange omwagala nnyo amuyimiriza bulungi akola emirimu ng'obudde kiri mu kiseera akola emirimu ewaka talina mulimu gw'ateenyigiramu oba alina kyakola najja n'akuyambako n'ayoza n'afumba ayagala nnyo n'okufumba najja n'alaba kyatumanyi n'akiweerezaako akireke bwemuba munyumyanyumya mutera nnyumya mboozi kino omuntu kuba nze byembeera naye biba birala nolina gaboozi era omubulirako ng'omwana bwali omwana omuwala namugamba kino omwana akola bwati akukamira ng'okola bwati kubeera n'omuteekamu n'empisa kuba mwana omuwala talina kubeera ng'akulembeza tya buserevu naye alina okubeera n'empisa mu bantu yeeyisa atya n'obulirirako naye ng'ekirungi kyemulabamu talina empisa era mbeera nti mugamba nnyo byonna byokola olina okubeera n'empisa ate olina otya ennyo Katonda otya Katonda nabuzimukakaki kibasookera ebiribemukuutya nga byonna byonna obisereevu naye olina okubeera n'empisa abantu omuntu abayisa mu maaso Lisa ndowooza owulidde munnaaye maama we yakugamba so ye gwe maama we nannyini Felisita nze maama wa Felisita era yagadde okunyamba yenna okunyamba sabaku ne kapito kuba sikola ndi waka anoonya omulimu nemunya wali asobola okukozesa mpaka sente nakyo sikigambo mulimu gwonna ensonga musobola kuba ndi musomesa kati okubeera nga ndi musomesa ebirimu ebirala ebisinga mba funa kyeneekolera nawe namba yoyo namba wange yigiba eri 075 83 54 eri 075 888 51 40 bivuze bwati babireeta bajjire ku beebi Okay, tweyanza nnyo ndowooza nja tegekayo kaddina nkukwasaganye ne muwala we ngenda kyoganizinga nkateekemu sente zange tuyunitinge Felisita wali naawe neminyanzi tubagatte amawulire baki bonna mbebale mubeererawo kuba singa tebali bannamawulire tewali yandibadde omwana we yaliko kati tusabire abeereko okay tweyanziza nnyo tweyanzege mwebale nnyo mwebale ddala bati we tubadde ne maama wa Felisita ng'atunyumizaako olugendo lwa Felisita olugendo lwa Felisita tetunabeera luwanvu temuŋŋamba nti ate tannafuna lugendo luwanvu lwalina myaka 4 ne muwa taata we simanyi ku 6 wakoma talina walala wayeyongera kitegeera katusabe akulinyise ne ku nnyonyi gubagati nzingina mubuukingira she Canada lwa korona ono olaba otya nemugenda ku nnyonyi n'ennyanzi ne Felisita inshallah katusabire ogikiriza era njikiriza ni alinza okugana ennyonyi nze kuba waliwo yaŋŋamba mukwano gwange yatabuka muyimbi yatabuka neera namuyimbi munne era baali bakikwasaganya mu ngeri kati baatabuka bubi nnyo
omugamba waliwo promota abaagala naye abatwala mwembi bagamba sigirimu omusajja oyo namukoowa sigirimu kakati nti bakikola bapromota bano wulira nno ekyenkugamba nti babuukinga nga mugenda sula mu woteeri no yemu mu ruumu egyo anti kigera kule kitekakubuulire nalubega kati promota Eddie Bukenya abeera Amsterdam kyali wange oba tekimondi wana UK bwategeka so kati nga bategese Felicita agamba nti Felicita ajja nti kale tugenda bawa tiketi 3 naye maama we tumuwa tiketi ne taata we tumuwa tiketi nga bamaneja enno y'omuyimbi okitegeera kakati kiri bwe kiti nti superstar ye bamuwa wagenda osula luumu ulida ugamba ebituufu nalubega nga webibeera nze mbeera mu bino ebintu ntambula n'abayimbi awo ne tugenda ebweru kati igwe Eddie Bukenya kyakola nga akufunira luumu wemugenda okusula naani ne taata wa Felicita kakati ye tamanyi nti oba mwali mwekyawa kakati ekivulu ekyo twagala kitegeka neragamba Eddie Bukenya okkiriza okgenda era ne luumu kuba luumu sizakwonoona luumu zeeri ziri expensive kati babukinga luumu ekye kati oba oli wiringi nze Eddie Bukenya kwali muganda oba lekimondi wange ne moshi gyali akisokutereka oba jobusi linki oli wiringi okulinnya ennyonyi emu munasula wamu mu luumu emu